kuwasalimia kwa mkubwa wangu Bwana Muhammad Kasali. Kila siku alikuwa anasema, wewe mtoto wangu, nenda kuniletea pressure. Nenda kuniletea pressure wewe mtoto. Rudi kule Sweden. Mtoto akasema hakuna hiyo mzee. Mimi naenda kuwa hapa ni kwetu, nitakufa hapa na nitakuwa hapa na wewe. Lakini ya Mungu ni hii. Ya Mungu ni mengi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa Ismaila. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa Ismaila. Nataka kumshukuru kubwa wangu Muhammad Sera. Asanteni sana Muhammad. Asanteni sana. Tunakushukuru sana. Na wale wote wapenzi wa Ismaila, wa bloga, wa TikToka, wa nini wote tunawashukuru sana. Asanteni sana, asanteni sana. Kwa sote ndio mlifanya, tumeshukuru kabisa. Tutakuwa hapa. Ismaila alikuwa anasema kila siku hii tabuliki. Mnatuona ni tabuliki hasa. Ni lazima, ni haki kabisa. Lakini tutakuwa hapa. Mwenyezi Mungu atatulinda. Asanteni sana, asanteni sana. Twagala okwebaza, alhamdulillah. Twagala okwebaza buli yenna alina kyakoze. Okwebaza Speaker obubaka bwotise Bwana Muhammad Sereko, alhamdulillah rabbil alamin. Tubagumya nti embeera gye tulimu yeetaaga okugumiikiriza, naye tujja kubeera bagumiikiriza. Tusaba Allah atunyweze tugumiikirize. Kubaye ya mtu wate yakoze ki? Esawa bwewe tutatokola ki? Iza jaa ajaluha. Kiba kikoze ki? Kiba ajali yakoze ki? Nole tusaba Allah yongere tugumya namu abagumye. Kubaye Ismaila atusoseyo ki? Atusoseyo busozi. Jakusaba mwe n'abakungu mwe bali kulaga Ismaila mukwano. Abadde yoyo buli omu nga bwamwogerako bw'ati bwakola ki? Wabadde naye musasire mukadde wo kubanga Ismaila abadde amujjanjaba nnyo, abadde mukwano gwe nnyo, wife asiponi we. Omusasire anaamuvumye n'abasigadde ffenna mpinaize. Nsaba Allah yabaleese abatambuze emirembe bwamutuusa okuddayo. Twagala okwebaza mikwano gya Ismaila bonna. Hamis Kigundu, Mwani Serekola mumaze mpala mukulabye, Bebe Kubu mukulabye, timu yonna MK timu mubalabye. Bonna ne bwesogeddeko waliwo ajatuwano waliwo kumulabye besogeddeko bonna mumanyi nti tubaagala nnyo kulwa Ismaila mwebali kumulaga mukwano ne mubeerawo. Asanteni sana kwa sote. Karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubeongera okubagiriza Said ezaala Ismail nga bwe bukojja. Taata we babeera nga bwe bali, nsaba wabanga kojja waliwo asobola okubeera ng'ayimirira naawe kuba omwana tazaala omu. Taata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tukwibaza kwange kwe mulimaze okujja okunzigirako omwana wange. Mungu bw'atyo bw'agira era musaba amumye naye amusaasire amukeerezeko ebyo byamusobako kubanga tebibadde byangu nayoteeka okugumanga ng'omuzadde kubanga kino nkyewunya okulaba abantu abadde ate baziikaaze abaziika kuwe ate nze nziika omwana ate n'omuzadde nze munziikireko ki mutabani wange inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Bannange nebaza Mwami Hamisi ne Bonalivo bannange kimunkoledde nsaba Mungu abasingamu obulungi ne Sipiika mutuuseeko obubaka bonna buntuuseeko ne MK bonna nkirisanyuse nnyo newankubadde nga nemusale. Kojja tola ku salaamu olw'omwana wammwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Suli Musoke tenzika ku maama wa Ismaila. Beebaza nnyo mwenna abazze b'omwana waffe Ismaila. Kwogera kunema kubanga twagala eggulu
Kasih aku demi wangi, kasih jadi aku demi wangi warna. Terus kamu ada jatuh, sejak pagi orang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba kita sempai yang kita aku kira, waktu kami menginjau, dia mungkin aku jambu, mungkin aku ada yang kira aku katira. Mungkin itu agak-agak ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ismaila alikuwa mtoto wetu, mtoto sambamba kama mmemwona. Nasikia mwapo mubanje 15 ng'olina obukakafu kiri wakati wo na Allah insha Allah. So katugende maaso buli atalina wuzu teryabanja tuyite emirundi 3 waliyabanja abalina lirizi mujja kwemulula mpolampola mwayanto tina mubire mulali kwempolampola waliwo seisi bamubanja tabanja isima gwabanja nze isima manja lwansonga twali tukola ku project twali tukolako babiri ate nga abadde part of it naye kyamukisa bulungi ngenza okujja wano nga Attorney General Mwami Kiyoba Kiwanuka akakasiza nti nno projekiti eyo nga bwe twagisubmitinga agenda kusigala nga bagituukiriza, gavumenti egenda gituukiriza era omugabo gwa isima gusigale nga gwa isima. Sina wafamire mulala gwe mbadde mmanyi lwansonga tukibaddemu babiri nze naye kati mbategeezezza bankebere bafune emigabo gya isima. Wali omulala bannange mpita ogwokubiri bayita emirundi 3 eriyo isima gwabanja oba mubanja. Owokusatu eriyo isima gwabanja oba amubanja. Basi bamama abali maaso g'ejeneza tusaba busabi maama mpolampola tubakwate bulungi mpola sinti buli omu amanyi tubakwate bulungi mpolampola bintu byakwiga abantu banda abalina kamera muve mu maaso ga imamu mudeka kusaidi yangu esaawa eno jajja esaawa ziri 10:15 nga tolina wuzu tokuba isima mpewo va mu swala oba tolina wuzu imaamu jjukiza abantu takbiira ennya ekitangiro watarasu abange tuteere twenkalenkale bwe tuba tusalira muganda waffe atalina wugu oyinza okutayamama n'okubakutako omulundi n'oyisa maaso ne ku mikono n'oyingira mu swala ya isima n'okusabirako. Abasiraamu singa mulayini osalire ku isima Allah musaasire mu kabuli walaga ekiro kya leero kizibu nnyo eri isima. Tugenda kuleta takbiira nnya tetujja kusinzaawo nandibadde nga zisingawo. Takbiira esooka tugenda kusoma surat al-Fatiha alhamdu. Takbiira ey'okubiri tugenda kusaalira ku mubaka waffe Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ensaalira ziri 7 ojjako lumu. Takbiira ey'okusatu tuba tusabira muganda waffe. Oba tomanyi bigambo bisingawo gamba nti Allahumma ghfir lahu warhamhu. Kwata ekigambo ekyo toyogera paka tusa takbiira. Takbiira ey'okuna tuba twesabira Allah tutaase ekikemo ekijja okujja oluvannyuma lw'omwana waffe okufa, muganda waffe okufa, muzzukulu wange okufa. Tugamba nti Allahumma la tahrimuna ajlahu wala taftinna bishaiin baadahu. Abange tusabire muganda waffe atalina wuzu kuba ku ttaka kubanga tokyafuna wuzu, ayina ekizibu kye nga ye bw'atatambula na yirizi tasalira muntu. Yagamba omubaka omuntu wansi twasalira abantu 40 people ne bakusalira nga bonna emitima gyabwe miterenkevu gy'oli. Allah wansaawo akuteerawo ekitangaala. Baddu ba Allah tusalire ku isima mulambuleko kabuli ya isima ng'oli omu. Omubaka yalaba kabuli 2 nga zibonyaabonyezebwa nga tazimanyi ziri mu sheepu ya busiramu n'agamba basahaba bayi tukyame tusabire ku ono abange tusabire ku bannaffe
basala mwenda tusabire ku bannaffe katubatola salamu katuze kabuli nga wali assalamu alaikum dala qaumil mu'minina fa inna insha Allah bikum lahiquna Allahumma ghfir ahli qubur aina imani ajja kubuuza yavayo yali emmere kulise emmere kuliwo mukisa abasiraamu intabiu musukusobu kwanga wammwe tuterere intabiu tereze niyayo tugenda kusalira muzukulu wange omwana wammwe mukwano gwammwe ab'emikwano mwenna abange tusabire muganda waffe n'omutima nga gutebenkedde Allah musaasire Allah musonyiwe Allahu akibaru Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Allahumma ghfir hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina. Allahumma ghfir lahu warhamhu ya Allah. Amin. Allahumma ghfir lahu warhamhu ya Allah. Amin. Allahumma ghfir lahu warhamhu ya Allah. Allahumma ghfir hayyina wa mayyitina. Amin ya Allah. Wa ghahidina wa khabirina wa nasara wa dhakarina. Amin. Wa bi tawfiq ala al-islam. Amin. ربنا حجنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار وصلي على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. ensonga eddakuma tuwereka isima baseeka bagenda kukamuntana ebagamba baisima abagenda okukamuntana baganda babiri kwegatteko taatawe la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur